ekigambo kyewakozesezza ng'oyita abakulembeze ba NUP abo abasalawo okuyimirira ku mazima n'obwenkanya mu kutaasa eggwanga lyabwe n'obayita ebimererezi. Oyinza okuba nga ekigambo tewakikozesezza ku bantu batuufu. Olw'ensonga ki kye bayita ekimererezi? Mukadde wange yoyo president w'ekibiina ki National Platform mu Buganda kubanga bw'oweebwa obwa vice president kitegeezera nti obeera president. Vice president w'ekibiina abantu be bakulembera n'ab'ekibiina atandise bayita bimererezi kubanga obusungu alina bungi anti bamugambyeko nti osobezza. Manyi bo bwe basobya tebaagala kwogerwako. Olwamunenyezaako atandise okuvoola abantu abayisaamu amaaso abalaba kati ng'ebimererezi. Naye ensonga ezo ekizireetedde obuzibu bwonna bwe butandikidde obeera nti bajja omugaati gwe mu kamwa. Anti NUP badde bagifuula ddiiro nti webafunire ekyokulya. Ogende wa Museveni n'amanya nti oliwo NUP naye osobola okukolagana naye gwe ng'omusimbi akutemera. Bwe balinnye mu ttooke lyabwe ate batandise okuvoola abakulu. ebibala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza mwenna abandaba. Nalabye omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Buddu ndoza yayitibwa Pokino mu kusaba okumukkiriza emu yafunidde omukisa ogwogerako eri abasabi. Muyabuliza ekibuuzo nti lwaki abantu abakola ebirungi tubasika tubazza wansi. N'agamba nti omukulembeze ow'ekitiibwa omuteeketeeke obulungi alina obumanyirivu mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda okuggyako abo abaagwa mu by'obufuzi ng'ebimererezi be bokka batayinza kumanya mugaso gwa Mathias Mpuuga mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda. Munnange mukadde wange nkulamusizza nnyo nkuwa ekitiibwa olw'ekifo ky'olimu nti oli mwami wa Kabaka n'emyaka gy'olina gy'emyaka egiweebwa ekitiibwa era egisuubirwa okuba nti givaamu ebigambo oba olyawo byosobola okukozesanga obujulizi mu bifo ebirala. Wakozeseza olulimi Luganda, nange mbadde nsaba nkozesa olulimi Luganda mbeeko kenkuwabulamu katono nnyo newankubadde nga sinza asaanidde okubeera nti nsobola okuwabula, naye Omuganda agamba nti ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina. Ekigambo kyewakozesezza ng'oyita abakulembeze ba NUP abo abasalawo okuyimirira ku mazima n'obwenkanya mu kutaasa eggwanga lyabwe n'obayita ebimererezi. Oyinza okuba nga ekigambo tewakikozesezza ku bantu batuufu. Olw'ensonga ki kye bayita ekimererezi? Mukadde wange, ekimererezi kye kibala omuntu kyakutte n'akisuula gy'akisudde ne kimera nga tekisimbiddwa busimbibwa. Gayinza okubeera amalagala ga lumuli ne mugakandwa ne mugasula gye mugasudde ne gamererayo gye mugasudde. Guyinza okuba omuti gwa muwogo ne musula gye mugusudde ne gumererayo gye mugusudde. Ekimererezi kye kibala ekimerera kungulu nga tekirina nsibuko yaakyo nti kisimbiddwa busimbibwa. Era bw'osanga amalagala gagamera obumezi bw'ogenda okugasikayo bw'oti ojja kugasanga gajjudde mirandira na biwusiwusi. Bw'oba osanzeeko olumonde oyinza obutasangako omunwe gwa lumonde gusobola kukusa mwana muto. Ekyo kibayita ekimererezi. Olw'ensonga si kisige, si nsigo nti erina base oba erina ensibuko weesibuka weesobola okusinziira n'ebala ebibala. Ekyo kibayita ekimererezi. Ne bw'aba muwogo era ojja mumusanga nga bw'omusigulayo oyo w'ekimererezi oyinza osangako omunwe gumu oluusi nga muwutta oba nga gwa biti. Era n'ofundikira nga tomufunyeemu nnyo kyamakulu. Ebyewuunyisa nti ebiseera ebisinga obungi ebimererezi ebyo omwana wattu bitera nnyo kubanga binyirira. N'osanga amalagala mu nsiko gye gamera nga ganyirira bwe kati gonna ga green. Oba muwogo gye yamerera mu nsiko ng'anyirira okukamala obukamazi. Ekyewuunyisa nti osobola okusanga amalagala amasimbe agali mu kikata agalina ensibuko yago we gasobola okusinziira ne gabala nga masiiwuukirivu naye ng'okufuna emmere totawana na kusima. Emmere obungi bwayo ng'eyasa n'ettaka ng'otakula butakoze bw'ekyo n'ojjawo omummonde. Kati gwatunuulira obunyirivu bw'ekibala n'otatunuulira nsibuko yaakyo
waje kisibuse ensibuka ya kyeri udawe kiretedde okunyirira oyinza okutomera n'ogenda n'ekimererezi n'oleka obulagala obusiiwuukiridde ate nga bwina ensibuka yaabwo mu kikata oba kitegeera bwe kibanga ekimererezi kiba kibala ekisuuliddwa ne kimerera gye bakisudde bwe bakuwa abantu babiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga ani kimererezi mu NUP ani gwe baasuula n'agwa mu NUP gw'obombuulira kubanga tumanyi bulungi nti Honorable Mpuuga ekibiina kye yazaalibwamu ng'awagira kya DP yajja atya okubanga ekisaawe n'ali mu NUP kitegeeza nti yasuulibwa mu kibiina kye DP wekibanga kyali kikata nga mwe yali yasigibwa bw'aba asinziira kweyo base kweyo ensibuko ye aveemu ebibala yakuulibwa mu kikata n'asuulibwa mu ttale n'amera kati kitegeeza nti mukulu Mpuuga bwe tuba nga tuzze mu Luganda olutuufu ekigambo kyabakozeseza ekyekimererezi ebyaddala yabeera ekimererezi nti ye yasuulibwa okuva mu DP n'amerera mu NUP awo mbadde nkutereezaamu katono mu Luganda ekyokubiri omusajja ow'ekitiibwa omuteeketeeke obulungi omumanyirivu mu byobufuzi ebyo byonna ekitiibwa kye obumanyirivu bwe n'okuteekebwateekebwa kwe okulungi mu byobufuzi kyayamba ki DP ye okugitwala mu maaso ekyo kimu ekyokubiri omusajja omuteeketeeke alina obumanyirivu ow'ekitiibwa ennyo ategeera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda kijja kitya okuba nti Bobi Wine bwe yayingira palamenti teyasangayo Mpuuga ate nga bwe baserabidde yaliko mu palamenti lwaki mwamujja mu palamenti n'obumanyirivu bwe bwalina bwe mumutenda n'ekitiibwa kye kye mumutenda kyalina n'obuteekebwateekebwako okulungi ku mumutendereza nakwo lwaki mwamujja mu paliyamenti obunanfuusibwa mwobwo bwe bubonyabonya ensi yaffe akasembayo ssebo ow'ekitiibwa ku bantu babiri ani yalonda munne ku katebe gye yali asuuliddwa oyagala kugamba nti no Mathias Mpuuga ye yatambula n'agenda e Kamwokya n'alonda Bobi Wine n'amugamba jangu tugende mu NUP tugende mu byobufuzi oba Bobi Wine ye yajja Mpuuga ku katebe ke mwali mwamusuula n'amugamba nti muzeeyi komawo tukole ne mulyoka mumuza mu palamenti olwoyo amukimye Bobi Wine ebyo kyogamba muzeeyi tobimanyi era kankubuuze Bobi Wine ekimererezi atayagala Mpuuga olw'okuba alina obumanyivu mu politics mbu wakitiibwa nnyo okusinga Bobi Wine era muteeketeeke bulungi mu byobufuzi okusinga Bobi Wine nga bw'okimwogerako ebbanga lyamala mu palamenti nga asindikiddwayo DP yaliko mukulembeze mu kakiiko kimu bukiiko bwa palamenti bwonna ono gwe mugamba atamwagala ye yabalabisaako ku konvoyi nga ziwerekera Mathias Mpuuga ng'amuwadde obwa leader of opposition ono gwe mugamba atamwagala ye yamujja ku leader of opposition ng'ekisanja kiweddeko n'amuteeka mu commission ya palamenti atamwagala nga teyamujja ku bwalopo n'amuga nti wummula wabula amuga nti va wano kati dda wano wonna ng'ate ne wamutadde nawe wamulamwa lwaki mulekerera ensobi z'omuntu z'akoze okuzimuvunaana ate ne muzivunaana oyo azoolesezza nti omuntu ono musobya ekyo si muzeeyi si kibaga nti ekiso ky'embuzi kirekerera omusi ekitunuulira omubaazi si lwe lugero omwogudde olowooza omusajja aba yakoze amanyanga ge mumutuuze nga mukulu munnammwe mumubuulirire mumugabe nti munnange watuswazizza twakuteekateeka naye mukuteekateeka twakuteekateeka temwalimu bya bulyake ate emize gino emibi wagijjewa wabula mulemye okumutuuza mumubuulirire ate muli mu kuyomba n'abo abamulaze nti munne kino kyokola nsobi ekitegeeza mwamuteekateeka kubeera mulyake awo nalabidde ne Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga nga naye agamba nti era nga naye awaana Mpuuga obumanyirivu era n'agamba aweesezza ekifo kye kya palamenti ekitiibwa
Mugambe sebo wekitiibwa Katikkiro. Omuntu byakola bye bimuweesa ekitiibwa. Siwe kiri era byennyini byakola bye bimuweebula ekitiibwa kye. Yakola byakola ebyamuweesa ekitiibwa era yakoze byakoze ebyamuweebudde ekitiibwa kye. N'otuuka okuyita abakulembeze abali ku mazima, abali ku kituufu, nti bazannyi ba bugologoosi, kyovola abantu bakuŋŋaana. Ng'agamba nti okuŋŋaana kw'abantu ku Bobi Wine olw'okumwagala ennyo nti muzannyi wa bugologoosi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye tuko okwebuuza ne ngamba nti abasajja bano, basajja bakulu bano Bappookino, Bakatikkiro, Bafaaza, abakulu b'ebika, mwali ludda wange omwana afuma Kabaka okumusensebula for almost 1 week ne musirikanga abataliiyo. Nga n'olwo omuteeketeeke wammwe era ow'ekitiibwa wammwe omumanyiivu ennyo mu by'obufuzi, Looya Mulamba eyali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Sseggona musajja wa Kabaka Looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Katikkiro Peter Mayiga Looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Mwali ludda nga bafuma Kabaka ne musirika nga bwe kituuse ku Mpuuga mwenna mujje ebiso ebyambe n'amajambiya mujje mufaafagane n'abo abali mu kuteeka Mpuuga mu layini n'okumuzzaamu empisa. Mwali luddawa. Mwagala tugamba nti ekyokuwummuza Mpuuga mu kifo ky'ademu ekya commission kinene nnyo, kyetaaga nnyo okuwa obudde n'okukyogerera ennyo okufuuka sipiiki za buli mukolo awanaabera abasajja ba Kabaka ab'amasaza, buli mukolo ogunaabeerako Katikkiro, buli mukolo ogunaabeerako abakulu b'ebika, nti boogerenga ku nsonga ya Mpuuga ey'okuvumirira abo abali mu kulwana okulaba nti bamuzzaamu empisa. Akole emirimu gy'akola mu ofiisi ze nga tamenyamu, nga takozesa ofiisi ze kumenya mateeka, nga temwazifuula speech ez'okuba nti buli mukolo mumuyimirira muvumirira ekikolwa eky'okuvuma Kabaka n'okumutubula n'omuyisaamu amaaso omwana oyo kyeyakola. Nga n'essaawa eno gy'ali alinga ayimiridde mu musango gw'okufaayo mbw'afaafagane naye ye full figure, atalina kifo kyonna kyakolanga mu Buganda. Naye nga mu balooya abayitirivu obungi abali emmengawo mu gavumenti emmengo musirise, wabula ku Mpuuga mwenna mwasituse. Kitegeeza ki ekyo?